kati ate Uganda mukama abawadde mukama bannayuganda abali ebweru n'abali wano Uganda mukama abawadde enkyukakyuka anti ate oyogera bwotyo nze omwaka ogujja omanye ekiriwo anti wulira mukama wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko muno jaketi yange nokasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise omulungi yekumidde ku Yugi Now TV tukweyanziza nnyo okwerekereza kaddatako munnange ate n'aba subscribinze lino lyonna ebbanga erinnya nze Stone M olwaleero twatambuddeko ne tujjako saidi z'eruggala nga bw'olaba siriiko nzekka ku seeti bakuleetera abantu ab'enjawulo ne bajja ne batunyumiza emboozi ezifaanaganako ng'eziri ku channel kuno kwennyini wenkusabira gwe wenna ali eyo ate na subscribinge naawe alina emboozi efaanaganako nga ze tuleeta ku channel kuno bambi osobola tutuukirira ku namba yaffe eri ku screen okwo sebo tukwanirizaako ndi musanyufu okukulabako mwebale emirimu gye mukolera eggwanga lino emirimu gino oyinza okuba tonna bakumanya ngeri ki gye muyambamu abantu beezuula abantu bamanya kye balina okukola okuyita ku mikutu nga gino so mwebale kukolera ggwanga mwebale kukolera Katonda kati amanya gaffe amanya bampita Roni Kalungi ndi Musumba oli Musumba kanisa bagita Rise Church tuligayaza ate no gye tukusanze eno nzijayo nnyo ntambula nga bw'omanyi essebo kati kiki ekituleese wano olwaleero ekyolwaleero nze omu ku basajja aboogera ku kye bayita ensi y'omwoyo oba ensi etalabika na maaso ensi ffenna gye tumanyi nti gyeri naye nga tetumanyi wa weesangibwa abantu banoonya ensi y'omwoyo eriduddawo naye tebamanyi gyesangibwa naye nga beerabidde nti olunaku lumu okeera ku makyanga waloose embwa ekugoba n'ozuukuka nga wenna otuuyanye eyo gy'oba obadde gye bayita ensi y'omwoyo biba bya ddala sebo mbadde manyi kiba kirooto nedda sebo biba bya ddala era embwa ebakukwata oba owedde anti ebiseera ebisinga ebyenkwata nga nzuukuka anti ebiseera ebisinga ekkwata ozuukuka naye abatera okufiirayo mu birooto abatera okufa mu kiro nga beebase ebiseera ebisinga baloota ebirooto bye bino omanye okufa kulinga kuloota baloota agwa mu kinnya n'agwiramu ddala kati bw'aloota ng'ogwa mu kinnya olunaku lumu lw'oliroota ng'ogwa mu kinnya n'ogwirayo ddala tolidda esebo bwe biba esebo so ensi y'omwoyo erimu regions ennya region esooka bagiyita amagombe aga amagombe nagalaba emirundi mingi nga baddemu emirundi mingi ngalabye emirundi mingi ogabaddemu esebo oti amagombe gye tutya ffenna gyokyakalira natwalibwayo si kukyakala natwalibwayo si gumu seebiri seesatu seena era nalaba ebintu bingi nnyo n'abamu ku baserebu bamu wano e Kampala amagombe nsoko mpa enjawulo y'amagombe ne Geyeena kati region njogedde region nnyo eziri mu nsi y'omwoyo wadde wokyagala mbadde nkyazikuwa esooka magombe ey'okubiri eggulu byonna gyebiri byonna nakyalayo ekyokusatu gye bayita Geyeena region gye bayita Geyeena tennaba kubaawo bali mu kugiteekateeka buteesiteesi ey'okuna gwe bayita olusuku Eden kati ebifo bino bina buli afa olwaleero togenda mu ggulu ogenda mu bifo bino ebibiri amagombe n'olusuku Eden byebiri mu kukola kati ate ogenda mu ggulu ewa Katonda mu ggulu tewali agendayo kati era teri akulimba mbu nagenze mu ggulu mugundi wange namulabye ng'ali mu ggulu naloose ng'ali mu ggulu asinza teri aliyo waliwo awo betwalabanga mu America simanga oli yagenda mu ggulu simanga oba yali Reverend mbu yagenda mu ggulu era n'akakasa mbu Katonda aliyo mukazi oyo mulalu olw'abantu ng'emmandwa z'ebika byewaabwe zibalinnya ku mutwe ne balowooza nti balabye Katonda Katonda mukazi nedda sebo ekituufu eggulu
tewali yaligenzeemu kulibeeramu buli afa n'agenda mu lusuku Eden bw'aba badde atambula bulungi bw'aba badde atambula bubi ne Katonda agenda mu kye bayita amagombe nsi namba ate amagombe tuli nago ku nsi esebo naye enjawulo eriwo abaliyo tetubalaba ffe abali mu nsi naye abaliyo bo batulaba ekyo mbadde nkisuubira bo batulaba nakati olaba wano we tuli emyoyo giri mu kutambula abafu bali mu kutambula eno ensi erimu ensi endala etutuddemu bwe tuti naye ffe amaaso gaffa olwokuba tuli mu mubiri galaba bya mubiri galaba bimuli binyonyi biki tovolaba osobola okulunda pusi y'ewaka n'olaba pusi ng'erina kyetunuulidde nga gwe tokiraba ebyaddala eba erina kyerabye ebyaddala eraba emyoyo kapa enkoko ente kyovulaba ente ng'onoofa ng'obadde olina ente ng'ogyagala esobola okumanya nti ogenda kufa bifo netandika okukaaba esobola nozira emmere walaba omusajja gwe bayita ani ono omwami yafa ono yali serebu wano Uganda yali omukadde toyogera linnya li alina mutabani we era ayogera ennyo nawulira story ye nti ente yakaaba before nga tannaba kufa kubanga omuntu ng'agenda okufa ebisolo byo biraba omuntu ng'ogenda okufa kyenkana omwaka mulamba omwoyo gw'okufa gutandika okutambulirako otandika okuwunya amagombe gy'ogenda ate era gy'ogenda baba bakwerinze omwaka mulamba esebo bakulinda gukutambulyako kyovalaba abantu abafa ebiseera ebisinga ogenda okwetegereza nga yalaamye yayisa abaana b'embw abazabira omukisa nga tayogedde nti ngenda kufa naye kyekitiisa abamu ate okulaama oba balowooza walaamira agenze so ekituufu nti ensi y'omwoyo ebyaddala gyeri kati ndi paati gye bayita amagombe galidde abasajja n'abakazi ababadde ab'amaanyi mu nsi amagombe gajjudde amagombe waliyo ki amagombe waliyo maziga waliyo miranga waliyo kukaaba obudde bw'amagombe bwakiddedde teri musana teri nkuba naye obudde temperature zaayo oba embeera y'obudde yaayo erumya biba bikuluma ku mubiri nga bono kwata empiso nga eva mu muliro n'ogifumita omuntu kati ate obwo obulumi bwa biseera byonna wonna ku mubiri bwonna ku mubiri ate obudde bwonna nga byaka omuliro obulumi buli eri era bw'obanga olina omuntu wo nga yafa nga teyalokoka ebyaddala gyali ebyaddala tunaamalako leero sikutiisa taata njogera ebigambo bino abantu kale twetereeze ne Katonda tutereeze obulamu bwaffe ne Katonda kubanga kankubulya nina serebu omu wano e Uganda bwe yafa leero ne banzija omanyi bw'oba ofa oyita mutwe mu mutwe gwo ogwo omutwe gwo okulaba eno emabega waliyo oluggi olulaba ng'ofudde waliwo oluggi ebyaddala abantu beevaamu yes nze emirundi gye naageevaamu muyitirivu kati omutwe guno gulimu oluggi lweggula lunene nnyo bwe lweggula oyo gwe bayita rondi omutuufu avaamu era bw'omala okuva mu mubiri guno omubiri ne gusigala omubiri lugoye gulinga lugoye olugoye omuntu lwayambala kyova olaba abava mu mubiri guno bakola bati olekyegenderezaako nga afa yesika olwaki aba yesika omwoyo guba gweyambula ekibiri goloza waliwo sayansi ki nze mba manya afa agenda aba alwana okwejja mu luno olugoye gubanga omusota oguli mu kweyubula era ofaananira ddala kino ekigoye kyoyambadde mu nsi y'omwoyo nga bw'oli era mu nsi y'omwoyo bw'oli wakuba nti ekyenjawulo embooko z'omunsi y'omwoyo nti bw'oba obadde eno mukadde odda buto odda buvubuka eri teri bya bukadde teri bakadde omwoyo guli wamu guno omubiri gwe gukaddiwa obuba ne bugwamu naye embooko ozifuna mu kaashi teri kwekwasa nti ndi mukadde byonna byobadde okola eno teri byagamu nange nze nakaddiwa temunkuba nnyo embooko zifuna ng'omuvubuka zezimu abeebo tebafa teri kufa kubanga mwoyo bulungi nnyo emyaka n'emyaka kati gwejjukira abantu 2500 manya emyaka 2000 emabega abaafa mu biseera ebyo gye bali
bali mu kubonaabona kati naana afa omwaka guno era agenda kutandikiraawo obulumi obutamanyirika obulumi nga bulinga obupya buli kaseera manyi ffe ku ssomero gye twasomeranga baatukubanga embooko n'otuuka n'okala nga musomesa ng'ogubye yes n'agamba azi oyo mwana namuvaako yaguba eri teri byakuguba teri mbuzi muganange olaba oseka naye nkubulira amazima abantu bakaaba ogamba nonseka amaziga genkulukusa kwa simanyi gyendaga kati galiwa amaziga kati weevaamu ddi olunaku olwasookera ddala nali mu secondary nasooka okuexperiencinga ekintu kino nava mu mubiri kati waka twalinawo embeera nga maama waffe yatukuza atugamba nti bwe tuba nga tusaba noyeebaka tukulekawo ensiri zikulume akati kwolonze yeebaka nzuukuka ekiro saazalinga 8-7 nga bakulesebwe no we twali tusabira mu kisenge nga bo beebase bali mbuliri nze nga ndi awo kati bwe nali nyimirira bwenti ngira bwenti nga bweyeyamula ngenda okuwulira nga ndi muzito nga mpulira obuzito mu mikono mpulira sisobola kuvaawo mu kifo emikono gizitowa nkola bwenti okweyeyamula kati mbangira bwenti njagala okuyita bano nti bannange nzitowa sivaawo ngenda okuwulira nga akamwa kazibiddwa nga kisobola kwogera nga ninga kizolo okulaba nga nina kyengenda okulaba ng'olaba bulabi nga ndaba bulabi ngenda okulaba mu bbanga ttono ebigere byange ku bigere nali nyambadde pule ebigere ne bitandika okwaka nga bye bamulisizaamu ttooki nga biringa ebitereddwamu ttooki bwe bati bwe ngenda okulaba nga byaka nnyo nnyo ekitangala ne kijja nga kitambula nga kimpitamu nga kinnyambala nzenna ne mbanga amulisiddwako ttooki ku lususu luno ekitangala kibanga ekya ttooki ng'oli akumulisiza ku ttooki oli pure white ne blue ng'ali mixed up ezo kala zezikozesebwa upside zene ewa Katonda ezo kala zikola nnyo kala ki pure white and blue babi mixinga yes kati ngenda okuwulira mu mutwe muno nga mulimu ng'omuntu akutte ekizumuluzo n'anyoola naggulawo olugi ngenda okuwulira olugi nga luggulwawo mu mutwe mu bbanga ttono ngenda okulaba ojja kubiraba taata ngenda okulaba olugi nga lweggula mu mutwe omuntu yenna afa buli goli owulidde nti yafa oba pulezidenti anoobaani ayita mu mutwe ng'afa ebyaddala ng'avaamu mulimu olugi ne lweggula mu bbanga ttono ngenda okulaba nga ntandika okukola ati nga light ebadde eri ku bigere etandise okwambuka ebadde nzijudde kati etandise okuvaayo eri ku bigere ejjeeno side zeno kati ebigere oba okyabiwulira nga mbiwulira kati ngenda okuwulira mu mutwe muno nga mpulira omuntu alinga afuluma mu luggi mu mutwe omuntu oyo bwe yafuluma bw'ati nanzira mu mugongo naye bukati mu kunfulumamu waliwo payini tovala buli afa waliwo payini gyayitamu nti okweyambula omubiri guno guliko payini biba biruma nnyo kati ngenda okuwulira nga nvaamu nga mpulira nvuddemu ye yali Ronnie omutuufu nze omutuufu ayogera omubiri nga gusigadde yes omubiri ne gusigala awo nintunula ngenda okwetegereza nga ntunula bweti nga ntidde naye nga sina gwesobola kuyita emimwa baagisibye ngenda okubulaba nga mbuuka ng'ali kutenga bwe yazaalibwa yes ng'amaaso gaaka nnyo pure white oli ng'amaaso gange gaaka nnyo nga gano getula mu Nigeria yes nga gaaka nnyo nga ne kano kalaiti akabadde ku mubiri gwange kali ku mubiri gwe kwoli Ronnie anvuddemu nga yenna ayakaayaka na yenna atiisa nambuka n'agenda waliwo akatabo kaliko ekigambo omwoyo omutukuvu kaali ku sideboard n'akakwata n'akabikkula bw'ati bwe yamala okukabikkula n'anziramu kugambye taata nti omuntu bw'aba ava mu mubiri waliwo payini nnene bannanga obulumi bungi bwezinza kugamba kubanga obulumi bwali bungi mu kaseera ako nga omubiri gwange gwawukana n'omwoyo gwange era bw'otunula olaba omubiri nga lugoye oluwedde emirimu kati nsobola okugamba nti wafaako osobola okuleeta gundi eyo kubanga saako badaawo mirundi mingi gye naddamu okuva mu mubiri n'oluusi kinzijira nga nina wentudde n'enziruka n'enziramba ntu ne kigenda nga bwe tutudde wano ne kijja n'enziruka nga noonye wali abantu abangi kireme kukola ki kireme kumbaako kikulumba oli wekka kyali kinnumbanga nga ndi nzekka nga sinaba kukimanyira nga sinaba kukimanya
nti ani azijja mu mubiri gwange. Okay. Naye oluvannyuma nakimanya n'engeri gye nnyinza okontrolingamu ekintu ekyo. Wobeera mu bantu abangi. Yes. Okay. Nga tewali kibaawo. Kati olowooza nti abantu bangi basobola oba beevaamu naye nga tebakitegedde? Kati abantu abasinga obungi bakyali ku levo ya kuloota. Kino ekyokwevaamu nakyo kirabo. Katonda ng'alina kyayagala okukulaga. Kirabo. Katonda ng'alina gy'ayagala okutwala, alina kyayagala okukulaga nti njagala kukulaga kino. Kati kati kyekyo taata. Bwe weevaamu olina emirimu gy'osobola okukola. Bwe weevaamu olw'okuba oba ogenze mu nsi y'omwoyo ebiseera ebisinga bwe nva mu mubiri guno mba nina bye ngenda okulaba oba like nga bw'ogamba nti okuketta. Eby'omu maaso. Eby'omu maaso oba olina obusobozi kubanga mu nsi y'omwoyo olina obusobozi obudde emabega. Emyaka gy'oyagala. Egya kitaawo kubanga olunaku lumu twalina embeera gye twali tuyitamu ewaka nga ndi mulwadde naye nga tebalaba kirwadde kyonna. Mba ndi mu buliri ne bajja oluggi ne lweggula mu mutwe misana. Wali wekka? Bazadde bange banyumya, mama wange yali ali awo ng'anyumya n'abagenyi. Nze ndi mbuliri ng'omusujja gunnuma naye nga tebagulaba. Ng'oli mu kisenge wekka? Ndi mu kisenge wansi mu kitanda. Mu bbanga ttono oluggi ne lweggula nga ndaba ne nvaamu ne bantwala edda emyaka 10 mmeka emabega. Egya kitaawo? Sina gya kitange. Egy'abajjajja bali abedda ne banzizayo kye bayita abampuliriza n'abatulaba. Njagala bannaye tukitegeere nti ensi y'omwoyo gyeri. Bino byoloota obuloosi birooto bituufu nnyo. Ngenda okulaba taata nga waliwo abasajja mu Bayibuli bwe boogerako babayita Shadrach, Isaac, waliwo Shadrach, Meshach ne Abednego. Abo abasatu abaagira omuliro, abo abaagira mu muliro. Nenzirayo ku mulembe gwabwe ne nninnya amadaala nendaba abasajja engeri gye baayambalanga nga beesiteeka kuno gundi ono mu maaso nga waliwo ebyo kimmeto era bino ebyawolodingi byatandika dda. Bakolanga gundi bakolanga ebyambe ebitala jukira tebaalina mundu beesabikanga ebigundi ne bino ebigundi nga bibaati nga bibaati byonna ne mbalaba nindaba kabaka gwe bayita Nebukadduneeza mu kiseera ekyaliwo omuntu omu ng'ali mu kuntambuza yanzija mu mubiri n'antwala naye ng'omuntu oyo alinga omuntu naye nga katimba nga bono kwata katimba nga goberera nga gwengoberera nga bono kwata katimba k'ensiri n'okambala kati olina kuba ekifaananyi kati bw'atyo omuntu bwe yali afaanana ng'ayimiridde olinga ayambadde akatimba nga yalinga ayambadde akatimba nga tosobola kumurecognizinga nti ono ogundi naye nga mu mwoyo olw'okuba omwoyo temuli byakulimba ekireetera omusamizi okuyita omwoyo gwo agwogeze kubanga omwoyo tegulimba mu nsi y'omwoyo teri bulimba. Bino bya mubiri eno gye tudde eno nitwolimba n'owayiza gundi bikoma wano. Yes. Kyera n'embooko ozirya ng'olabira ddala ozigwanidde. Isebo. Amaki gava amayembe bagakwatamu awo ne bagabuuza mwavuddewa gundi ye yatusindise. Mwagala ki? Twagala kino ne kino. Googera amazima. Googera. Tebakulimba. Teri byakulimba mu nsi y'omwoyo. Akati ngenda okulaba bwe natuukayo nendaba bwe baali bakumya omuliro ekigundi kyali kinene nnyo n'enku nga bagenda bakasukayo nga kiringa kyoto. Yes, nga kabaka abuuza mwekubye mu mutima ne bagamba nti nedda ffe tukkiririza mu Katonda oyo omulamu ne babasuulayo nga ndaba mu bwasuulayo omuntu ono gwe nagenda naye yantwala naŋŋamba weetegereze bulungi bwe neetegereza muliro nga mulimu omuntu ow'okuna baali basatu be baasuulayo ow'okuna naŋŋamba mwendi mu muliro ogwo omwoyo mutukuvu. Yes, omwoyo mutukuvu. Naŋŋamba mwendi mu muliro ogwo naŋŋamba ebigambo bino naŋŋamba nga bw'olaba abasajja bo bali mu muliro nange ng'ondabamu naawe omuliro gwe muyitamu ewaka wammwe nange mwenguli. Embeera gye twali tuyitamu yes nga Katonda yalina okujja okwogerako gye tuli nti munywere si buli mbeera ejja mu maaso go nti mbi. Ezimu ku mbeera zetusanga mu bulamu bwaffe zitunyweza. In fact ebisenge bye bitukola. Ebisenge ebiyimirira mu maaso go obwavu ennaku bye bitukola bye bikufuula era omuntu agamba nti kati gundi okuze kitaawe afudde kitegeeza oba ogenda okwolekera obulamu obulala. Okitegedde taata nti
ebisenge bye bitufuula gye tulina okufuuka oba bye bitufuula kye tuli nti ebisenge by'empisemu n'entalo z'ennwanyi zezifuula nze Ronnie ekitegedde yes so awo neevuddemu akati nvaayo waliwo omukyala twakula ku kyaki gye twakuliramu edda twakula tusaba naye nga mukyala mulungi nnyo olunaku lumu bankubira essimu ng'afudde nali nkolera wano nali namala senior 6 nga nkolera wano mu Kisenyi vaaka yange ya senior 6 nali wano mu Kisenyi ati mu Kisenyi omwo nkola nga bankubira jangu ozike nga ngenda nali omu kubaakaaba era nalumwa nnyo ku lw'abaana baali bakoze eki abali bafunye obuzibu olwa maama waabwe baali batoye yes buli muntu yayikwata akazindalo yatugamba nti onaagenze mu ggulu yateredde ku mutima gwabadde nagwo ku nsi ffenna ne tukikkiriza era twavaawo ku ntana nga tukikkiriza nti omukazi agenze mu ggulu ennaku 3 bw'oba ogenda mu Magombe ennaku 3 ze nabeera mu dduuka wali olunaku lumu bandeka bakama bange mu dduuka ntuula kakeeka bwe natuula kakeeka nempulira nga amaanyi bamazeemu nga sisobola kuyimusa mikono nga kiri ekyambaako luli mu bbanga ttono omwoyo ne gunvaamu omwoyo gwange neeraba nga nzikirira amadaala 3 wansi bw'onoofa togenze eri ng'ogenze eno ojja kukka amadaala 3 olw'amadaala 3 agakka mu Magombe zezino ensi ze tuwulira nti mubanga bagamba bange waliyo ensi endala ebyo birala bino twogera ku nsi yamwe bino biri physical ebyensi endala ge bagamba planet endala naye wano tuli mu spiritual life wala wulirako kye bayita aliens aliens teziriyo alien ye sitaani ate obusajja bwakiragala ye sitaani taata kati kankubuuze sitaani asobola okukuleka obeere ku opposition omu-opposing sitaani tasobola obwo obusajja bwe bayita mbusimanya aliens ebyaddala sitaani era abo abasajja batuula naye mu meeting oŋŋambye kipya ojja kinoonyerezaako ngenda kweyongera okunoonyereza naye ng'ebintu bingi nnyo era ngenda kwogera ne ku biki ebiri mu kujja ebifumbibwa ebiri mu kujja wano e Uganda wano ne Africa okutwaliza awamu n'ensi yonna okutwaliza awamu nyakwogera ku musambwa gwe bayita Jezebel kutuula mu mazzi nagulabako emirundi mingi nanyumyako nagwo emirundi mingi nga gwagala nkukolere nalaba ku sitaani maaso ku maaso ne twogera nemwogera naawe omulabi wa Uganda tukyagenda mu maaso tulina emusumba Loni namusanze eno wano mpozi wano Lugala kati ogambye watulako ne setaani ne munyumya mirundi 2 kiringa ekyobulalu manyi bannayuganda anti nze ogamba nti watulako ne setaani nze kinzigira mu mutwe nze ng'omuntu nti oyina ssente nina ssente sitaani lokuba sitaani agaba ssente sitaani kati nga bana bagamba mbu Illuminati biki baba bagenze mu abamu abasinga abawuza mu Illuminati tebalina bwa Illuminati bwamu yo Illuminati gye kiri sebo kikyo kabiina waliwo tebayita bu secret society bwe tutambula nabo bwe mupa we buli wano Uganda ne wano bangi bakola science kankubulyeko kati ensi yayonooneka olwaleero tutambula era mbagamba mwenna mwegendereze borders piki taxi emisambwa givuga taxi tonnaba kutomerayo naye obubenje wali owuliddeko statement nga poliisi egamba nti driver yabuze wali okiwuliddeko anti no driver abadde avuga loole eno abuze yatomedde ne loole eweddewo ne driver taliimu okiwulirangako nkiwulira nnyo goloza aba yayiseewa bali nagamba abuukamu g'obubenje obumanyi gomanyi akabenje kakwambula engatto kakwambula stocks nga tekanakujjamu ngatto omanyi akabenje omanyi kitegeeza okubuukamu baasi ebadde edduka emisinde emitirivu ne batakulaba gwe buukamu kolabe gezesa ebyaddala tulina abantu nga bavuga boda naye nga misambwa
amazima ga Katonda tulina abantu abavuga boda nga misambwa tulina abavuga taxi kyova tubagamba abantu mwegendereze nnyo ebiro bino byetulimu byakwegendereza ku mulimu gy'okolera omuntu asobola okujja nga mupya ne bamuteekawo naye nga omulamwa mission yo ajjidde ggwe ate ye sitaani tomunyumiza ebyagumingiriza bw'aba anaafuna kyayagala olaba babatuma mu kkanisa olunaku lumu twali mu kusaba ku kyaki ndi mu kusabira abantu bafuna deliverance omuwala najja n'akacupa ka soda ka Coca-Cola n'atuula mu maaso gange omuwala bwe nakyusa amaaso nga ndi mu kusabira abantu wali babulawe batono ngenda okumutunuulira mu maaso ge yalina amaala nga mawanvu nga boda eri wali etokota gye yajjirako yajja musaawa 7 ze tumalirako nga bw'aginya akacupa nga bw'akakoonako bw'ati enjala aba asika attention eyajja kusaawa 7 yafuna ate ekifo ky'omu maaso teyafuna mu maaso yatuula bwe yatuula kubanga mu ssaawa za deliverance abantu bayimirira kati yafunye waatudde ng'ali mu positioni yange andaba mulange mulaba n'atandika okukoona akacupa ka Coca-Cola n'olwala bw'ati anoonya attention abanga akuwugula mu nsi kino ky'owulyamu simanya affe tukola bakutwala mu hypnosis bakuconnectinga ku myoyo egifugira mu buziba bw'ensi y'omwoyo esebo bakuconnectinga ku myoyo emirala emyoyo emibi kakati omuwala bwe namutunuulira bwe nti ne mwetegereza bulungi nnyo mu feesi ye mwavaamu omusota ekifaananyi ky'omutwe gw'omusota nekimala nekimubuliramu bwe kyamubuliramu nengezaako okusabira abantu ng'amaanyi weegali ng'amaanyi gagenze baganyambudde yes babatuma mu makanisa babatuma ebyaddala babatuma nti kati ne buli wamu weebali bali mu media bali mu ministry za gavumenti bali mu opposition bayita ba secret society waliwo obu secret societies obutuula nga buteeseza eggwanga gye buli okimanyi nti ku luguudo lw'Entebbe waliwo emmotoka eriko 666 ya black neti bagiraba mulimu omukazi omuwanvu yeveyiringa ku luguudo lw'Entebbe ku express Entebbe road mulimu kuliko emmotoka ya black kuliko 666 number plate ekolaki bali mu kurikulutinga bayingiza bana abavubuka batalina buvunaanyizibwa bano banjagala ssente ez'amangu ate si buli omu luminati okukuyingiza luminati tebamala gakwata naawe jangu nga gwe booyayana balaba kikyogenda obakolera yes batunuulira obusobozi bw'oli okitegeera obusobozi bw'oli bulabika mu nsi y'omwoyo buli omu kyolina okubeera okyambadde bo bakiraba bo bebeesalirawo be bayingiza be basalawo simbu obeeno tebajja bikuyingizaayo bo be basalawo kati gundi oyo tumutwale ne gundi mugambe naye tumugjeyo ogambye baki abatamulaba abantu ayita tetumulaba tetugirabe emmotoka tezigiraba ninga etambula kati okimanyi nti olwayo mu Uganda waliwo meeting ezituula nga zituula mu nguudo nga sirabangako meeting etudde mu luguudo okimanyi nti abasajja mu luguudo wakati nga waliwo ekizimbe mu nsi y'omwoyo mutuula mu meeting ebyaddala ng'abasajja batuula mu meeting kyolina omumanya nti ensi efugibwa myoyo efugibwa Katonda ne sitaani ayagala okutwalako oluuyi lwe waliwo bu secret societies kati kankubuulire okimanyi nti Juni nga 3 Juni olw'abajulizi okimanyi nti ekiseera ekyo gye bakoma okusinza omwoyo gw'oyimusa gw'osinza gwe gugolokoka okimanyi nti emyoyo gigolokoka abafu baba bangi nti okuva nga Juni 3 Juni paka Desemba obwenje bweyongera gwe kyegenderezeeko kubanga bagolokosa omwoyo gw'abafu abafu beetawula kubanga be basinza bano abajulizi mwemulowooza abajulizi bagenda mu ggulu bali bakola kabinja kaabo yeekera bajja kuyisamu eggaali bagiyisiza mu kiseeka tewali ajja kumpisaamu ggaali kuba sitya sibatya twogera mazima ebyaddala abo bakizito omuto bakola kabinja kaki
Gwe wasoma history. Ffe twasoma history tumanyi. Tumanyi abasajja bafuminga kabinja kaabwe abazungu abazungu bagamba divide and rule gye baliita. Bajja Embaganda babagamba Abanyoro babakola ki? Bali against mmwe. Ne bagende kati ne babawa ebyokulwanyisa kati nga babaleka mu kulwana bonga babbe ebintu. Bwe batwale obugagga bwe batwale omunnyo. Kopa byonna nga bagenda baba ninga mwe muli mu kulwana. Imagine okwata omuntu n'omuwenda birwamu n'akuwataniza goloti. Kalabirwamu yerabeko bwerabi. Yes. Nje ebiseera bibajjajjaffe nabo baali bakwatiddwa olw'omulembe gwe baalimu. Bakwatibwa obwongo bwe bwakwatibwa. Era nga naffe twakwatibwa. Twala nti y'ensoma gye tubadde tukyasomera. Gye tugoberera yes ebyekisiru. So olaba n'amannya ge beetuuma. Gaali ga resistance. Yes. Gaali gakuteekawo kibeera. Bagamba mbu gaali mannya gaabwe. Tegaali mannya gaabwe. Nze nasoma history. Tegaali mannya gaabwe. Mannya bagateekawo kuteekawo mbeera. Kutiisa. Era ebyo byanyiisa ne Kabaka. Baali mu struggle. Awo gwakyogedde. Gwamanyi. Baleka baali mu struggle. Ekyo tukiveeko. Nti naye bwe bagenda okubasinza mbu bayita mu bbo bagolokosa omwoyo gw'okufa nga tebamanyi. Naye wembuzaabuziddwamu nti ate we bagenda abasinga obungi abatambula okugenda Namugongo we basaba nga bayita mu myoyo gyabo baba Kizito omuto bazekketa mawaggali abo kuba buli omu alina mujulizi we mbu ate bafuna bibakolera. Kati njagala ombuulire nga bw'obalaba batambula ku nguudo weetegereze balina kaki. Lwaki abagagga bo tebatambula? N'okuta akagere kuva Rwanda omutwe omugagga nanti alina bizinensi ze ate gy'okumukola ennyo gy'okumugagga wala nga Katonda omuseereza. Nze mbadde manyi oli gy'ako mukuwa ennyo nawe gy'okumusinza ennyo akungere. Waliwo n'obikyawo waliwo ebyekisirusiru ebiri awo abantu bannaye abantu mulokoke. Lwaki abagagga bo tebatambula? Batambula. Gwe wali olabyeko mugagga gy'atambula. Va ku bano bamemba ba palamenti abawoza mbu baagala bululu. Ne yeetambuza naye ng'omutima teguli kubazekketta. Ajja akuba akalulu mu omutima guli ku bantu. Tali kubazekketta. So kyekya tukyusa endaba gye tulabamu ebintu nga bannayuganda n'abantu ffenna emyoyo ebyaddala tugolokosa emyoyo nti bw'ogenda kukuziika ewammwe abaafa bajja okuziika. Abafa babeerawo gwe kola ensobi genda otuule ku ntaana tuula ku mutwe gw'ontaana oyogere tandika omuvuma ojja kulaba ekiro. Yesebo nina omuvubuka yajja yava eno mu kibuga bagendeyo mukono wansi mu kuziika. Bwe yatuuka bano abali amapeera ku ntaana n'atuula n'alinnya yalina ekigatto nga kinene bino ebigatto bye twambala bano abavubuka n'alinnya ku ntaana y'omuwala yali yafa. Gye baali bagenza okuziika. Bwe yadde e Kampala zino gye kyabaawo yatandika okuloota omuwala oyo. Omuwala oyo n'amugamba wanninnye ku mutwe wanninnyedde twakoze eki nakoze eki. N'agamba nti okuvaako ng'okoze emikolo baagula omwenge omuganda omusajja yali atandise okugwa ku kkubo ng'atamiira nga n'omutwe gutandise okukyankalana ne bagula omwenge omuganda ne bakola emikolo omwoyo oguli ne gulyoka kumuvaako. Bwe mugenda okuziika bajja bwe mugenda okusabira abasimanya okumuyita mu Kizito omuto ajja omwoyo gwo gw'omufu gwe genda ku malaalo yita amannya gaabwe bagambe munkyalireko leero kola experiment ojja kuwulira. Ogende ku ddaalo lya oba mukalazi lyonna woogenda omuyite erinnya mugambe gwe gundi mukalazi nkwagala ekiro ky'olwaleero jangu tunyumyemu ojja kuwulira. Ajja. Yes. Sijja kugezesa. No bagezesa abantu. Ate n'ekirala ensi olwaleero luli tubadde bwe tutinga ensi zanjawulo. Ensi y'omwoyo nga yanjawulo n'ensi y'omubiri naye kati bali kimu. Ey'omwoyo n'ey'omubiri. Essaawa zino kubanga tuli mu biseera bisembayo abamu balowooza tuli mu byakusaaga twerogoza. Bino bye tubagamba bituufu tuli mu biseera bisembayo. Yesu anaatera okudda. Essebo naye nga ne bw'aba tannaba kudda bw'ogenda otya ng'ogenze. Kabukedde ku makya ogenze wano tukuba engalo banne gundi agenze banne nga badde alina abaana abalungi banne nga badde alina omutima omulungi naye kituufu ogenze gy'ogenze bategeddeyo gy'ogenze watuufu.
abantu bali mu bakudaalira ku ntaana ne bwe bakusabira ssebo nga wafa totambula bulungi na Katonda ne bwe bakusabira ne bwe bakubeezaawo wiiki mwezi musimanya bakutambuza genda mu National Theatre genda mu Parliament bya kisiru ne bwe bakola batya ne bwe baleeta buno ndaba baganda bafuni nga baleeta obuntu obwo bulinga obukkakka bya kiyaayi bali mu kubalobesa bantu kwata bwongo bwa muntu kambuze kirungi omuntu okuloota abaafa kibi nnyo kitegeeza ki buli lwoloota omufu ajja ebyaddala bazze ate omufu gy'ava mbadde nkyanyonyola gali amagombe ensi eri gye bayita amagombe gy'ava bw'atuuka eno ku bulamu bwaffe eno mu nsi ey'obulamu ajja akarinza amagombe n'okufiirizibwa abatera okuloota abafu baba n'omwoyo gw'okufiirizibwa nga buli kyokola tebiyitamu buli kyokola sente oba wakazifuna n'olwaza oba wakafunayo akasente ng'ogenda kubaako kyoteekamu ne kagenda omwoyo gw'omufu gubeerawo ndi kiri automatic ne watandibadde ng'ayagala kulumya naye olw'okuba ensi gy'avaamu teri bulamu ensi gy'avaamu teri bulamu bwajja karinga okufa n'okufiirizibwa kuba ogambye ebirooto bino bya ddala nnyo era omuntu agaana ebirooto oba weegaanye awo nakitegedde kati nze nina ekizibu nze nga nze omuntu byendoota mbyerabira kati ekyo nakyo kibi nnyo kubanga yeemu ku nkola Katonda gye yateekawo ey'okuloota omanye enkyayo omanye ebikugoba kubanga osobola okuloota ekirooto nga neyibawo ayina ebintu byakola ku mulyango bw'ozuukuka toka neyibanga ate nakuno takyambuuza ne kikuleetera okutandika okwegendereza naye nga kivudde mu kirooto notandika okumwegendereza neyiba era gye bigenda okuggwera ogenda okulaba nga neyiba abadde ayina byakola ki byabadde akola ndi Katonda akubikkulirako mu kirooto era ensi y'ebirooto gyeri eya sitaani gyeri nali ndabyeko ensi bbiri waliwo ensi nga ya birooto waliwo n'ensi yaki ensi ya sitaani n'ensi ya Katonda ndi Katonda akukolera ekirooto ne sitaani akola naye akola ekirooto yesebo kati ebiseera bisinga bw'oba toloota omulabe sitaani yajja n'abikkako naggalawo oluggi oleme kuloota kubanga tojja kumanya nkyayo bweri tojja kumanya bakukosa tojja kumanya gy'oyina kubeera abamu ebifo bye tulimu si mwe tulina okubeera naye nga okuloota kujja kulaga nti munaye wano ekifo mwoli waliwo ebizibu bingi genda mu kifo ki ekirala nga bw'onoogenda obulamu bujja kyuka so Katonda ayogerera nnyo mu birooto yes omuntu kyogamba buli yeebaka aloota oba buli lunaku oloota buli lunaku olina ekirooto kyo kya buli lunaku buli lunaku oloota esebo buli lunaku ne kati bwe weebakamu ofuna ekirooto buli kaseera Katonda alina ekirooto kye yaseetinga nga kyakaseera ako era buli lunaku lwe weebakamu oba akaseera ke weebakamu kaba kategeke si gwe aba akategese nokaka nebakemu mu takisi n'oloota kaba kaseera nga kateekeddwa eri esebo nti obulamu bwaffe sifa ababwekolera kubanga tomanyi kyogenda lyanja ninga toredde bakiteeseteese oba ogenda kulya ffene kujja okulya ne bw'onoogolwa bypass ojja maliza era okyami wali ffene era olye ffene eggulu lye litupangira obulamu ekyayaffe bwe gigenda okubeera nakati taata mu covid awo mbuuza Mukama covid yali atabise nga buli omu ayogera bibye mbuuza Mukama kasooke tuyiseewo buno obubaka then tujja kusomesa bingi nnyo byenina bingi nnyo kati mu covid awo mbuuza Mukama ni covid ono kiki tuze waka tuli mu kuzamba mipiira fena tusaba Katonda atutaase bwe nagwawo ekiro ndoota ekirooto nga nsala ekkubo eri ewaffe bwe nali nsala ekkubo ngenda okulaba mu bbanga nga waliwo ekire kikutte nga kiringa ekiyomba ebire nga biringa enkuba egenda otonya naye nga biringa ebiyomba mu kire ekyo ddoboozi neringamba Roni nenkyusa amaaso nendaba mu kire neringamba Roni tunula netunula ngenda okulaba nga mbadde nsala ekkubo nga nsala ne kye bayita dragon ogimanyi eyo dragon eyedde nga nsala nayo naye mu dragon bwe nali njetegereza mu fensi ya dragon mwalimu ekifaananyi ky'omusajja alabika obulungi mu fensi yayo dragon yes nga mulimu dragons nezwandula omuliro yesebo nga mulimu ekifaananyi ky'omusajja
alabika obulungi ng'alina omukono ninga dragon ninga musota dragon musota yes kati ng'asala ekkubo yes ng'asala ekkubo n'ensala nakyo ekkubo bwe namala okusala ddoboozi ne liŋŋamba Ronnie ogwo musota gwe bayita sitaani naŋŋamba nti yajjanga ensi yeebase abantu omanyi tubeera nnyo mu politics tudda mu bya sports omanyi sitaani yatukola ebimu ku bintu ebikuutta abavubuka betting mipiira kufuula abantu busitu nze mukama yaŋŋaana omupiira omupiira kati bakwata obwongo bwo indirectly n'obeera ng'obwongo bugamba nti Messi ye Katonda Messi yakimala Ronaldo be bakimala naye nga tomanyi endagaano ze bakola nga ttiimu ezo basala zisaddaaka ebyaddala bakola ebintu bingi abazungu ate abazungu batusinga obusamize Queen w'Ebungereza nali ntuddeko naye ng'afudde ebyaddala munsi y'omwoyo naŋŋamba njagala banzija mu mubiri naŋŋamba njagala otukolere nandi yayagala okundiisa ebimera ebisottesotte ng'ali ne kabaka ono aliko bali ivo nnyo kabaka waabwe kabaka ono aliwo wa Bungereza bali ivo nnyo bali ekyo kyotayinza kukkiriza kyovola bagwa abakkiririzaamu obagendako mpola ebyaddala ensi efugibwa obubinja obw'enjawulo ebyaddala olaba ne wane Uganda buli ddiini mulimu omuntu omu atuula kakiiko ka secret society waliwo ka secret society kali katuula ku ntebe road waliyo ekizimbe gye batuula nene mbalokole tulinamu abaweereza bamemba bateeseza ggwanga baleeta njala bapanga bwenzi ebyoto by'obwenzi buli olaba obwenzi bagolokosa byoto otamira abantu batamiire ekiro olwo omusambwa guyita mu mabaala na buli muntu alina eccupa y'omwenge nga bakwongereramu oleme kuva ku kutamiira biringa byakusaaga babeera n'emikisa baba bali awo mugaga najja n'abayiwamu esebo gwolaba mugaga kwongera kubawa mulaba kunywa olwana okuva mu muhenge nga tuguvaamu waliwo omusambwa mukazi gugenda guva ku River Nile gugenda gwongereramu abantu bintu bino biri spiritual biri spiritual naye mu bulamu obwa bulijjo nze sigirabanga bwe bagiraba kati twabadde nina abawala bange twabadde nabejjinja naye sebo River Nile yagolokose nyakulaga akatambi abantu bano jakka balagako ne bagirabako bo bennyini tuba tuli mu motoka tugenda ejjinja twade tugendako kusabako okwo nga family tuli mu motoka tugenda eddobozi ne liŋŋamba ati nno emyoyo gifugira ku Nile gibeesunze gibeetegekede ne mbagamba be nali nabo nti munywere gye tugenda waliyo ataaka bwe twatuukayo tutandika okusaba mbagamba ne tusabeko nga tetunalya kyamisana tukwata mikono nga tewali na kabonero ka nkuba enkuba netandikirawo wakatami nnyaka kulaga waggulu mu bbanga n'obanga ewafaayo kateni ne zikwata ku mazzi agaali gatwetoolodde akafo ketoloddwa amazzi nga kizibu okwawula amazzi n'ebbanga ne bakwata bino obukopo bwa caayi ne babukasuka eri empewa ey'amaanyi nga sitaani ayomba agamba mukimye ekiwano eyo yensi y'omwoyo gye twogerako nyakuwa akataami ngenda kakuwa kati abantu ojja battirako balabeko ekyaliyo ennyanja ng'eyomba amazzi gayomba owaki kyova olaba ennyanja bw'otunuulira ennyanja ejjuddeko emyoyo ejjuddeko bwe bayita bu mermaids obuto n'enkulu newaffe wano konna amazzi mbadde manyi biri mu Semayanja nedda sebo wano tubirina nnyo nnyo bagamba mbu emisambwa giri mu Mbaasa ebewe ebitya emisambwa tutambula nagyo wano wagambye edda givuga boda ne taxi nkugambye olunaku lumu ninnya nalina interview ku TVM gye nali ŋŋendako natuuka awo ekanyanya tusanga nali ntudde mu taxi ntuula mu maaso njagala nnyo okutuula maaso okulaba gyendaga mba ntudde mu maaso ngenda tulaba omukyala yali yeeveirinze ng'agamba njagala kuntwalako nga tumuyingiza ng'alinga musiraamu ng'atuula nze nvaayo atuula ewasooka wali driver yes nfunamu otulo taxi etambula nfunamu otulo ngenda okuzuukuka mpulira siina maanyi ngenda okukyusa saidi zeenu wano we wati nga amazima ga Katonda mulimu enseke ezo omukazi
mu mbirizi ze n'embirizi zange basoosesemu enseke ngo ziri mu transferi nga musaayi okugunzija mu ng'agunywa agutwala wuwe. Katati yakikola atya amangu ago? Nkugamba tulina emisambwa ebya ddala, tulina emisambwa gigenda kwesimbawo. Ogenda tutiisa okutambula n'abantu. Okubuulira amazima mubeere beegendereza. Obubenje omusajja ayimirira mu kkubo n'akola bw'ati n'atayiza obubenje ne bubaawo nga temumulabye, n'anywa omusaayi n'agenda ne malwaliro. Ate kati malwaliro kyo tekituleetera bisimu ekyamalwaliro soko obatuwe fete tutidde embooko n'ozigumira wekibanga kyekyo nti omuntu yenna kuba bingi bye tutamanyi. Omuntu yenna atwala omulwadde mu ddwaliro manya kino nti ba agenti ba sitaani gye basinga okwegirisiza basabira abantu bo. Bw'oba ogenze tosiibye yingira na ddulaayi omuntu gw'otutte mu ddwaliro, kubanga waliwo abantu ng'ayingira mu woodi n'akola ati emyoyo abantu ne bafanga 8. Waliwo wuliddeko ko nti mu woodi emu mufudde abantu 8. Nze nali mbalabyeko maaso ku maaso. Wowe nagendayo emabega kawo mu ddwaliro erimu wadde Uganda eddene. Natuukayo omukyala n'aŋŋamba gwe nali ngenza okusabira omu ku basirikale mu ggwanga wano. N'aŋŋamba Musumba, obadde ogenda okujja ejjo olulaba nti olwo omukyala yazze ng'asabira abantu naye nga buli gwakwata mu ngalo buli gwe yakutteko mu ngalo mbw amusabira yafudde. Bamugobye bugobye okumujja mu woodi ng'abantu bamukomplaininingako buli gwe yakwata mu ngalo. Kati olwo be bayita ba solo collectors nti n'amakanisa agamu ba solo collectors bo bano sijja kuboogerako amadiini amalala abo bo bamanyiddwa kubanga ne bebasinza tebabitegeera. Amadiini amalala gonna njogera kati ku kundi y'abalokole n'amakanisa agamu ag'abalokole agamu ba solo collectors bakuŋŋaanyiza sitaani esebo. Era olunaku lumu nfuna okwolesebwa nga ndaba epipa ennene zino bino epipa bateeka mu petrol station obimanyi agapipa aganene nga gategekeddwa nga makalu mu magombe nga bakuŋŋaanyiza myoyo bakuŋŋaanyiza mu musaayi. Sitaani anywa omusaayi n'afuna amaanyi talya mmere. Kati omwoyo gwagwagala gukozesa agutuma osegeera ti emyoyo agikozesa osegedde sebo. Kati kansire eri covid nsala nekkubo n'omusota bwenti bino byenjogera bye byantuukako oba bize bintuukako nakati n'ebimu ku byendaba nsala ekkubo bwenti eddoboozi liŋŋamba ogwo omusota gwajja dda ne gubabeeramu ne gubazaalamu abaana 12 gwatuzaaliramu abaana 12 nti si Uganda ensi yonna. Naŋŋamba nti oyo covid gwolaba musota mwe muulya covid-19 musota gukoleddwa mu magombe wano kutuukiriza abo abasajja balaba Abamerika n'Abachina n'abandi balina kye bayita alliances ezibagatta. Basobola okusalawo olutalo ne luba basobola okugaana bo nga bo kye baagala ensi ekole kye bakola kubanga bwe baagala okutta Uganda ddakike baba bazo tutta anyonyi eyitawo buyisi wano ne tufa naye Katonda kyatukwatiriddeko. Ekirala eddoboozi liŋŋamba nti gamba abantu bange bagolokoke, gambe kanisa yange ezuukuke. Kanisa yani genze yeggwe nti Mukama atugamba tuzuukuke ebintu tuleme kuddamu kubirabanga bwe tubadde tubiraba luli tubadde mu bulamu bwa muzannyo tubadde mu bulamu bwa boogera nti Yesu ajjanga abantu balaba bya kisiru. Naŋŋamba gamba abantu bange bagolokoke, gambe kanisa yange birimu enjawulo ey'okugolokoka n'okuzuukuka. Gamba abantu bange bagolokoke, gambe kanisa yange ezuukuke. Naŋŋamba nti ensi tegenda kutereera paka ku nkomerero, egenda kweyongera okuba obubi era mbabuulira mu abandaba ensi egenda kubeera mbi nnyo n'okusinga awo bino ebigambo nabyogerako emabegako nga gundi tennaba kuggala abasuubuzi nga tebanaggalawo maduuka before covid. Yes, nabagamba amaduuka bagenda gaggala era bagaggala ate nga ekyo ekyokuggala amaduuka kikyajja esebo bagenda gaggalanga tugenda kuddamu mulinde egwerinda mujja kulaba mugenda kulaba bino byonna byembagamba bigenda kujja. Ekirala sitaani buli ogani yonna eya gavumenti ateekamu omuntu ogani zine 3
yes atekamu omuntu mulimu abantu abamukolera direct buli wamu sitaani wali buli wamu nti yefuze kati wulira taata yes sir eddoboozi liŋŋamba nti ensi tegenda kutereera negamba abantu bange bagolokoke genda ng'oyogera buli woofuna omukisa ogwogera genda ng'obagamba nti kiseera kye kino tuli mu biro ebisemberayo ddala omuntu yenna amanye ebyafaayo bw'otunuulira n'obulamu bwe tulimu olwaleero omanya waliwo ekifumbibwa ekitalabika ekijja kituufu kakati ate Uganda tuli mu mbeera embi ddala embeera embi yes ate abala bagamba Uganda ggwanga ddonde anti ddonde bw'obeera omulonde ebizibu tobiyitamu waliwo ebizibu ebigenda okujjaawo mu maaso nina ebizibu byendabaawo to the extent kanjogere kino mukama abawadde mukama bannayuganda abali ebweru n'abali wano Uganda mukama abawadde enkyukakyuka anti ate oyogera bwotyo nze omwaka ogujja omanye ekiriwo anti wulira mukama abawadde enkyukakyuka naye enkyukakyuka erimu ddukadduka Uganda tegenda kuddamu kubeera na mirembe gyebadde nakyo mbabuulira mazima mulinde mugenda kiraba omwaka ogujja nze gwe linda time gwe linda time mugenda kubiraba Uganda egenda tuuka ekiseera bino bya mwoyo ba gavumenti njogera bya mwoyo kigenda tuuka ekiseera bano buno obubinja obadde buvoomingi bwa musimanyo no muyimbi gundi omugundi eggaali bagenda tuuka ekiseera omulaba abambazi nga nekyabambazizza oli agambe nti mukono yange olwo nawulira kawombo ka Wempe Nation eggwanga ly'ekawempe bagenda tandika okukola obugulupu olwaleero banyabo ne basebe ekiri mu nsi y'omwoyo eggwanga lyaffe lyawomoggoddwamu ebituli buli omu afunako kapaati emizimu gijjudde Uganda naye ate ne Katonda ajjudde Uganda ajja tuyamba n'ebisinga obungi bigenda kuhapeninga emizimu twagikoze waliwo akawuwo k'omusaayi oguwunya ogujja tugenda mu lutalo nze simanyi nze mpulira kawo ka musaayi ate nga gw'abantu kyobola okusaba kikulu tusabe n'ekirala okubeera abeegendereza mu byetukola buli omu oba oli wagundi beera mwegendereza n'ekirala kikkakatako okusabira gavumenti oba ogyagala oba togyagala era kikkakatako okusabira opposition oba ogyagala oba tokola ki oba togyagala waliwo bannabyabufuzi abaatuula mu ndagaano baakola endagaano ne sitaani mu Magombe nabalaba n'abawa obuyinza n'okukwata abavubuka oba njogedde bubi ejjo nalabadde ku mawulire awo ne ndaba jeno waffe otafiire ng'abagambako ebibeera wano ku Nuupu nanti obiraba ng'abagambako nti newankubadde kale bali ba opposition naye ffe nnyini twatuula ne bakuba akalulu nti opposition ebeerewo mu ggwanga naye ate bo babeera bazaayo empapula zaabwe lwaki muteekayo amasasi kyokka naye yali mu gavumenti ye mwennyini ebyo mbadde saabiyingirira taata amawulire gaayise saagalabye anti anseetinga nnyini bw'oŋŋambye ekyo n'ekinzijukiza kijjukize gwe nze zikirimu nze njogera bya mwoyo nze nagalabye ku NBS gwamanyi ekituufu taata waliwo bannabyabufuzi abaweereddwa waliwo munnabyabufuzi omu wano Uganda baamuwa amaanyi okuva e Magombe ne bamuwa n'akasuwa akasumbi mu kifo mwana agenda atuma abasajja ne bakayiwamu nga buli kyonna kyayogera ne bwajjamu empale n'afukaawo mulabira ddala nga mutuufu nnyo takola nsobi tasobya gwamanyi gwamanyi ebyaddala mu Magombe gaamuwa kati kankubuulire mulaba abayimbi wano bali mu kulwanagana ne beevuma mu Magombe batuula baba kimu nkiddemu bwe batuula mu miitingi zaabwe okugeza tulina wano omuyimbi mulangira mu Magombe naye abayimbi banne bamuvuma naye bwe batuula ye boss esebo
kati sitaani ateekawo embeera okubabuusa okubagira muleme kugamba ndi bambi bakwatagana biki mutwale obudde kwekyo tulina omuyimbi mukyala yakola endagaano ne sitaani ali wano Uganda yakola endagaano ne sitaani omulundi ogwasembyeyo namulabye ng'afubutuka mu mazzi kwolesebwa nga yeesibye yenna ng'azina obuzina olw'obuzina obuzinibwa abayimbi babuzina buno bwe bakola mu challenge ennaku gwamanyi babuzina byange gwamanyi n'ebigambo byo babuzina ennaku zino naye eddubuzi lirigamba nti oyo buli luyimba abadde ennaku zino nti ninaga nti oyo buli luyimba lwagenda okuddamu okuyimba buli anaaluwuliriza lugenda kumusiba kubanga bamwambaza muwulira omuntu agenze kuwummulako ngolooza aba agenze kuwummula aba agenze kwambazibwa kufuna maanyi mapya bannanga Uganda tukyuse endaba gye twabamu ebi anti ffe tetubiraba ffe tulaba ande mubiraba naye mubitegeere ani yakusomesa okulya nti kino bakirya ffe bamulya amagumba tebagalya tubitegeere nti music w'ensi buli w'omuwuliriza akukwata netukoze tutya wakati ngenda tula mu taxi sinza ino obuvunanyizibwa ku system eri mu taxi ye driver ateekeko tambula n'obuntu bwo mu matu waliwo ebintu nga osobola obyewala tambula n'obuntu bwo fenno twali tugenda Masaka mu kukola research nakolanga research before nga sinaba kuweereza omusajja yali avuga taxi tutuuka awo nga mu Lwera n'atandika bannange bonna beebase drone n'agamba mbayiweyo oba mbaleke ng'alina gwe yeebuuzaako mbayiweyo oba mbaleke yes natunula nendaba bannange nga beebase nenga kati singanze nange mbadde neebase omusajja statement eno gyakoze nemalaga mbayiweyo ng'alina gwabuuza atali mu taxi kitegedde taata atali mu taxi ng'amubuuza nti mbayiweyo oba mbaleke kati wakola otya gwe yawulira ku statement nenkola bwenti mwetegereze ng'ekituufu omusajja taliiwo wali olabyeko omuntu nga muli mu kunyumya ne bwe twasomeranga ng'omusomesa ayinza okubuuza ekibuuzo nga tobaddeewo nogawakibutisha naye nga abadde asomesa nti tubadde ku kimpozi yes kazi tubadde ku nga bwato bwali nga ebyaddala byagenze dda taliiwo ne ŋŋamba Mukama Katonda wange bwe yamala nagira n'akomawo n'ambuuza tuyise mu Lwera imagine abadde avuga yes olona ninyo wa boda ndigayaza antwala tutuuse manyanga tusanga kituleera bino ebitwala cement omusajja kyava agamba musuuleyo oba muleke ng'alina gwabuuza mbuuza ani oyo kati nze nina omukisa oguwulira ebigambo byabwe nina omukisa ogulaba amaaso ag'omwoyo naye bameka be basuddeyo nga tebategedde okitegedde taata abantu bangi mwe mulaba ebinyonyi nga bisala boda nebakuba omu n'afiirawo waliwo omusajja yafiirawo abaana 3 yali abajja ku ssomero niye agamba nti yalaba enkoko naye ng'abantu bonna abaaliwo tebaava ku nkoko ebyo twabiwuliranga byaddala misambwa mbooli naddala ku luguudo lw'e Masako mbudereeva yalabye omwana nga yavula mu kkubo naye ng'ate tewali yamulabye waliwo yagamba nti booda njirabidde ddala ng'entunuddemu naye nga tewali booda n'alyoka atta abantu bameka bino byolaba obubenje obuliwo bupange mu Magombe si bupange bali mu kulutinga bali mu kunywa musaayi bali sitaani ali mu kwenyweza era tuli naye ate sitaani yavudde mu ntebe tutambula naye waali sitaani tanyiige ng'omwogera sitaani yanyiiganyiiga dda omanyi bwe nali nenkana saizi yange wagirako saizi yange taata yanyiiga bingi byebisemu byesobola bagamba bingi nnyo tubyogera ebigambo bino sitaani akimanyi ekituufu akimanyi kubanga lwayasembayo okuŋŋamba yaŋŋamba oganyo tukolera ngenda kukulaga era bwe yakyogera nina bingi byempiseemu naye Katonda olw'okuba nti ye yansimba ye yantuma okwogera bino ankuuma ne wano tulina security etali ya bulijjo yes nti Mukama atukuuma so tubeere beegendereza waliwo ekijja mu ggwanga lino waliwo ekijja kibi to the extent mwe abalokole ababuulira enjiri ku nguudo bagenda kubagoba ku nguudo abalokole essebo mwabadde bago ekibi kigenda kweyongera okuweebwa omukisa omwaganya ku ntebe kigenda kusembera ku mmeeza entukuvu
ekibi kijja ng'ebibi tubiraba ng'ebituufu nga tebirina nga gw'okiraba gwalinamu ensigo eri etya Katonda nti kino kibi kye bataddewo kino kibi kye bakkiriza kati kankubulire nakola research nga kampani zino za condom kampani z'emyenge zisinga okuleeta sente kati nga ffe abaali abakkiriza mu Katonda ng'ate tosobola gikola gundi eyo project ninga eriko sente olinaga musumba olwo yampita nga waliwo akalimu akaze ku mulimu gye twakolera nentuukawo ng'awaawa wendi mu nfo miliyoni 4 bazimpa akalimu kannaku 2 nebaagala onyweko onywako nga bakitegeera nti oli musumba nga bakimanyi ate baagala onywa omwenge anti toyagala sente byebigenda okweyongera obwenzi n'okwetunda bijjudde mu ggwanga lino byeyongedde omusambwa gwe beta Jezeberi gufuuse omusambwa oli yagamba mbu okuzimba ennyumba z'abapangisa azimbamu loogi oli yaggalawo essomero n'ateekamu loogi ebyo ebitalina makulu ebyekisirusiru bigenda kwongera okuweebwa ettutumu ne ssente abantu mwongere okwonoona ennyo kubanga nkugambye waliwo bannabyabufuzi abaweereddwa omuggo waliwo gwe baawa obuyinza waliwo gwe baawa n'ekigambo slogan nga bwe boojogera amagombe gasheekinga bino ebigambo betukoppa ebigambo byemwogerayogera byetutamanyi byebitegeeza temanyi kyavaawa abaana babyogera n'agwa n'eddalu n'ataama nagagwa ow'emmundu ani gw'omanyiira mwe mulaba bulabi ebyo mubitunulya butunuulizi temumanyi kiri mabega waakyo nze mbabuulira ne mu gavumenti mulimu abaabwe ebyaddala buli sekita mulimu kati kankubuulire mu maaso awo bbanga sidde n'enjala ejja enjala eyo abantu bagiranze egenda kuva Masaka enjala eyo egenda kutambula ejja e Kampala eva Masaka bigenda kuba byakusaaga mawogo n'ebitooke ebyo bigenda osooka okufuna akawuka bibenga byakusaaga kubanga wenjogerera kati omusota guli mu kulya ttaka guli mu kujjamu bugimu mu ttaka olwo omusota olwedde gwatumibwa guli mu kulya bugimu mu ttaka essaawa zino bali mu kulya bugimu mu maaso awo Mukama yaŋŋamba ŋŋamba abantu be tulime kati tulime emmere esobola okubeerawo ng'osobola okutereka era laga tugambe ne gavumenti ezzewo kye bayita zi granaries tukole ebyagi bya gavumenti yetegekera ekijja buli Mukama lwatuma ekigambo abazze tuwonya babiwulira bajja biwulira lwampaka nga tennajja tulime ebijanjalo tulime ebinyeebwa tulime akawunga tulime mawogo tukolemu obuwunga emmere egenda okubeerawo ebbanga ekiseera kijjanga ebintu ebisinga tebirina makulu naye nga emmere yeya sente empitire kiro y'akawunga ku mutwalo mugirinde akawunga ku mutwalo kiro y'akawunga ku mutwalo ku 2 mugirinde twogera bino biringa byakusaaga bagenda birabako kati yameka nze simanyi na kawunga yasatu batugambye yasatu kijja ng'omuceere ogulyako okugenda kubagwa Christmas tudde mu bibanja byaffe tulime mugende mu bisagule mulime mutandike okutereka emmere mutugule yaŋŋamba tutandike no savinga akasente olozo ogenda kuguzisa ki so enjala egenda tambula ejje egayaza ejje mu Kampala egende egayaza egende Kenya bwenetuuka e Kenya egenda kusaasaanira amawanga ga East Africa bwesaasaanira amawanga ga East Africa eryoka ejjule Africa egende ekwata ensi yonna bweneekwata ensi yonna New World Order evunaanyizibwa ku by'emmere balyoke batandika okuweereza ebintu ebikolerere abamonsanto emmere etandike omuceere nga bakukoze kubanga kati saa zino bali mu kukola bagulako n'amajimbo bagakola bulungi nnyo nali ndabyekejja ekkole ate n'olisiika bulungi yes nenga plastic neweerira plastic operation kendeeza abantu ku nsimbu abantu basuuse obungi ku nsi New World Order egenda functioning mu maaso awo waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewondo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko muno jaketi yange nokasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise